Olwaleero eggwanga lyakedde ku mawulire ag'ennaku ag'okufa kw'omubaka wa Kawempe North Muhammad Sseggirinya. Wabula amawulire gano gabadde tegannakakasibwa era abadde ayogerako eri Parliament Speaker Aneth Among asoose kutegeeza Parliament nti tebasobola kulanga kufa kwa Sseggirinya ng'abasawo tebannaba kumupika wadde ng'abadde ali mu mbeera mbi ddala. The information that we got was that he had passed on. However, upon consultation with the doctors are saying his organs have collapsed, but the heart is still on. So ethically, they cannot pronounce him dead. So we'll keep the house posted, but he's in a critical condition. Wabula zibadde zaakawera ssaawa 6:10 Sipiika n'afuna obubaka okuva mu ddwaliro nga butegeeza ng'omubaka Sseggirinya bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Lubaga Hospital announces the passing on of Honorable Sseggirinya, the Honorable Member of Kawempe North. Honorable Sseggirinya has been under the dedicated care of the medical team of Lubaga Hospital, despite all the efforts to ensure his recovery. He passed away today, Thursday 9th, 2025 at 12:10 p.m. Okusinza kwa kuli oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi, Sseggirinya wadde ng'abadde mu Parliament akaseera katono ddala naye abadde akoledde abantu b'e Kawempe bakiikirira ebintu bingi wadde ng'ebiseera ebisinga bimaze mu ddwaliro. Sseggirinya ono abadde kinaliise practical MP nga ye kyobaka akitegeera nti si just kufuuwa luzungu lulungi kwambala masuuti ye muntu agenda mu bantu beeyo musanga eyo muzigeto kweganga connectinga nnyo n'abantu. Ababaka bategeeza nti ng'oggyeko ebyobufuzi Sseggirinya badde muntu mulamu atalina buzibu bwonna ku muntu yenna ate ng'ayagala ensi ye. Tetusobola kwerabira kwewaayo Sseggirinya kw'abadde alina. Ffe ng'ababaka banne abadde atuwa challenge ennungi era ng'atuwa ekyokwerabirako ekirungi ku buweereza obuli personal centered okuyamba abantu. N'ateekawo eddwaliro ng'ayagala kuzimba ssomero, n'ateekawo initiative eziyamba abakyala abazadde, n'ateekawo initiative ezikubiriza abantu okusevinga, n'ateekawo Segi box ti omuntu akiri atereko omutwalo. Mu Parliament ya Uganda Sseggirinya mwe tuli eye-11 yekka ye yasobola okikola era n'agamba abantu nti atuukiriza manifesto ye mu bbanga lya myezi 6. Parliament nga Parliament yali akaseera katono nnyo, ebiseera ebisinga bimaze mu ddwaliro naye ate bangi ne bannayuganda abamumanyi ng'ate waliwo oluusi abaka ba Parliament batamanyi. So olw'ebyo yateekawo brand eyiye oba ojagala oba tojagala naye yateekawo brand eyiye era n'atuteeka ku kuninga ekituufu kiri nti mu Parliament eno ng'etandika naye Sseggirinya yateeka Parliament ku kuninga si mu kuteesa naye mu bintu byali enkola ye ey'ebintu. Ate tufiiriddwa nnyo omuntu atatya atatirira abantu be atatirira ggwanga lye ayogera ekintu ekimuli mu mutima ate nga mazima nga oba oliawo gandibadde gayamba ku ggwanga. Wabula ye omubaka wa Kyadondo East Muwaddanku Nnyingi akukkulumidde gavumenti gy'agamba nti yalemesa Sseggirinya okumuwa beyiro okufuna obujjanjabi bwe yali ng'akyali mu kkomera. Bamusiba ne bamumma okweyimirirwa ne we yali ajja nti ndi mulwadde nfa ne batamuwa kweyimirirwa oba oliawo yandibadde afuna obujjanjabi mu budde kubanga adaffe tujjukira we yali ajja ng'ali mu kkomera ateebwe asobole ofuna obujjanjabi wano n'ebweru w'eggwanga ne babumumma. Tulowooza nti kino kijjukiza amakooti ne ligimu eno nti omuntu bw'aba nga yeetaaga obujjanjabi era eddembe tebalemedde mujjako.